Omwalo gw'Eggaba gwe gumu ku myalo egikwatiridde Kampala nga kumpi buli byennyanja byonna ebiribwa mu Kampala biva ku mwalo guno. Okuva mu kibuga Kampala okutuuka ku mwalo gw'Eggaba waliwo mayiro 7 zokka era nga guli mu ggombolola y'e Makindye mu luka gw'Essaggo ku nnyanja Nalubaale. Gwatandikibwawo abavubi b'olubatu mu ngeri ya lusaago kyokka abantu bwe bagenda beeyongera okukakkana nga gufuuse mwalo gwennyini. Gwatandikibwawo baali batuuze just batuuze kyali kitoogo ne batusaawa ne kifuuka ne gufuuka omwalo. Kale gwali mutono nga guliko mita ng'emu. Ne kati bw'ogenda okugira guyinza okuba nga guwerako mita nga 4 oba 5. Oluvannyuma lw'abantu okuwera ku mwalo guno beekolamu omulimu ne bazimba akatale basobola okutundira ebyennyanja byabwe nga kagenze kakula ne katandika n'okutunda ebintu ebirala ng'emmere n'ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Katandika n'abavubi nga balinga 5 baleetanga ebyennyanja byabwe awo nga babitundira awo. Oluvannyuma abavubi abennyini ne beekolamu ate era omulimu ne bakola emidaala okukola akatale. We twogerera ng'amaato agagoba ku mwalo guno gawerera ddala era nga gwe mwalo omukulu oguliisa bannakampala ebyennyanja. Okuva e Kampala okutuuka wano ziri mayiro 7 okuva e Kampala okutuuka wano kitegeeza tuliisa ebitundu bingi deni n'enkulaakulana ezzemu bingi Makindye wonna olaba omusozi zonna abantu baagala nnyo ekyennyanja ekiramu. Omwalo guno gugatta Kampala n'ebizinga ebiri mu disitulikiti nga Mukono, Buvuma wamu ne Kalangala wabula nga tewaliiwo ntambula nnene okuggyako ebinaala n'amaato. Okusinziira ku bavubi omuntu okuva Eggaba okutuuka ku mwalo gw'e Katosi n'Ekiyindi ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Mukono kyetaagisa eddakiika nga 15 oba 20 zokka. Kino no kiyambye abantu mu bitundu bino okuganyulwamu kubanga tebakyadaagana byamaguzi byabwe. Abantu abavubi abasinga okolera ku mwalo guno bava mu bizinga eby'e Mukono, bizinga byanjawulo nga Koome, Ddamba n'ebirala. Lwakuba abantu ababeera eri ebbali n'omugamba nkolera Ggaba ate awulira bubi oba abamanyi kizinga naye ate si kizinga. Kampala kumpi era wonna Kampala abantu baleeta ebintu byabwe ne bitambula buli omu abeera n'akantu ke kaba katambula. Abavubi nabo baganyuddwamu kinene ku mwalo guno anti bavuba ebyennyanja omuli empuuta, emmale, emmamba, engege, ssemutundu n'ebyennyanja ebirala. Era ebyennyanja bano babitunda mu kalulu asinga okubeera ne ssente nnyingi yatwala omugeto. Bagamba nti okubitunda bwe bati nabo kibayamba okufunamu ensimbi eziwera engeri abantu gye babayagala abangi. Engege baziteeka 6 nga bozabye wali ne batunda mugeto bayimba muyimbe kati sinzira katale ne bateeka engege 6 ne bayimbe gumu 2 gumu 4 kati yatwala naye nga gote okuba ne mathematics bo okumanya nti engege 6 nziguze emitwalo 3 nziguze sinemeka. Ng'oggyeko ebyennyanja ebitundibwa wano ebintu ebyeyambisibwa mu kuzimba naddala omusenyu ogw'ennyanja abamu bagugula wano kubanga bagutuusiza nga bagujja ku bizinga naddala mu Kyaggwe. Guno gwe gumu ku myalo eminene mu Kampala nga kwogatta ogweruzira wamu ne Munyonyo. Ebyennyanja bifuna era bizinensi y'ebyennyanja efunira ddala bw'obanga ogiyingiddemu kasita oba nga ogiyingiddemu bulungi n'oyingirayo n'envuba ennungi. Mbeera tebadde mbi kuba abaana tulina tuzaalidde kuno ssente zowe zibaddeyo naye si ze ziri awo ennyingi. Naye biri eby'embeera biri bye baabeerangamu tembeera y'ekivubi eyo embeera y'ekivubi katwakyusaamu zi banka tuzigendamu ne tutereka. Ono ye Kampala amakula. Stella Nabakooza, WBS TV, Ggaba.